Katonda yatukolera embeera ezimu nga tulina yigira ku bannaffe naye mwana wattu okusinziira nti Katonda y'omu yatonda ekitonde kye bayita omuntu. Amazima gali nti abantu tetuyiga. Okusinziira ku kimotoka eky'amafuta ekyatulika ne kitta abantu enkuyanja y'abantu, kimotoka ekirala kyagudde naye mwana wattu ensonga y'emu neera abantu kudduka leeta bidomola, kudduka leeta bidomola, kudduka leeta bbaafu nga tebafuddeeyo nti oba kiyinza nakyo okuddamu ne kyabika nga kiri. Batono nnyo abasobola okurileetinga, batono nnyo naddala abo abali affected, directly affected ne basobola okubeera nga barileetinga. Ndi nno mukosefu mukko bedowooze muliwulira. So innawo baziyita batya amawa g'omubulago tensorites. Mpulira nga siri bulungi naye nga tulina okubeera nga tukikwasaganya. So otunulira incident eyaliwo ku Bombo Road n'otunulira na bano kye bali mu kubeera nga bakola, Mukama Katonda yazzizza eby'okubeera nga ekimotoka tekyayabise. Naye w'otunulira abantu engeri gye baafa, mazima ga Katonda sisuubira nti oyinza n'olowooza okugenda ofuna akadomola oba ebbaafu osembeere ekimotoka ekyo ekiba kigudde. Amagezi nze agayinza okunzigira nga nze SMX tawanyika dduka distance gy'osuubira ti ne wekibira kyabise togenda kubeera affected. Naye ekyo ekitonde kye bayita omuntu. Wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onigende ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media kujjukiza nti tutamanya banafu abalegi shots omuyimbi oyagala okukolera music video, oyagala okukolera visualizer, oyagala kulikodinga oluyimba mu studio, buba bukubiko ennamba y'essimu y'abalegi shots ebisigadde obibalekere.